coordinator. Ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi oguwedde bannamawulire abali eyo mu 10 baagwa ku kyokya abasirikale ba military police bwe baabaligita emigoba nte. Bano baali bakwata mawulire ga mukulembeze w'ekibiina kya NUP eyali atutte okwemulugunya eri ekitongole ky'amawanga amagatte eky'eddembe ly'obuntu ekkololo ku kye yayita okutyoboola eddembe ly'obuntu okugenda mu maaso kati mu ggwanga. Bangi ku bannamawulire bano baafuna ebisago eby'amaanyi era nga n'abamu kati bakyali wakati bakola. Kati olwaleero banaku bano omuli John Cliff Wamala ne Geoffrey Twesigye aba NTV, Joseph Namakumbi owa NBS ne Shamim Nabakooza owa Record TV olwaleero ensonga basitutte mu kkooti enkulu nga bayita mu munnamateeka Kiiza Mugisha baliko bye basabye kkooti eyise. Basaba gavumenti ne Napoleon babakiite babawe compensation ate ne kkooti eragirire nti ekyabaawo kyali nga kimenya amateeka ate nga violatinga human rights. Kinajjukirwa nti aduumira amagye ga UPDF General David Muhoozi yavaayo ne yeetonda olw'ebyo ebyaliwo. Naye ate nze ku lwa UPDF nyimiridde wano okubasaba ekisonyiwo eyabadde ensobi y'abantu kinnoomu. Wabula bannamawulire bagamba nti eyawa ebiragiro by'okubakuba ate nga n'okwetabamu yabyetabamu Lieutenant Colonel Napoleon Namanya nti yavunaanibwa nga kati baagala kkooti emuyite abitebye. Ono bamuwaabidde wamu ne Ssaabawolereza wa gavumenti. Napoleon ye yaduumira ekikwekweto ekyo ate era ne mu kukuba bwe yali akomandinga nti chase them away ye yasooka okunyiga akaggo ke n'akuba Cliff omutwe ne gwatika. Abalala bonna bali bamugoberera bwe balaba kyakoze nabo ne batandika okukola ekyo. Kitegeeza nti ye ng'omuntu eyasalawo okuvaayo nga tayambadde na masiki ne yeeraga ensi ng'akola ekikolwa ekibi bwe kityo ateekeddwa okubuulira eggwanga n'okutunnyonnyola lwaki ayisa olugayi mu mateeka agafuga eggwanga. Abakuumaddembe balina okumanya nti tebakolenga bintu wabula ne basigala nga bayinaayina olw'okuba nti ebitongole bye bakolera bye binaavunaanibwa wabula nga balina okukimanya nti banaavunaanibwanga ng'abantu kinoomu abakoze ebikolobero. So kitwetaaga kkooti netuyambeko kubeera wanu ngetuwa obwenkanya. Mu bwenkanya tutegeeza ki okuliyirira ffe abatuusibwako obuvune n'okulaba nga bateekawo embeera etusobozesa okukola omulimu gwaffe nga tetukulubiddwa ku nsolobotto. Bannamawulire bazze bakubwa ab'ebyokwerinda nga ne mu kalulu akaggwa bangi baatuntuzibwa.